Ndi musanyufu nnyo kubanga ekyamazima kiri nti tetuli mu mbeera nnungi era tetubadde mu mbeera nnungi. Ekyomukisa omulungi ku sayidi ye nti abantu bamumanya nga talina luyimba lwonna lwakoze, era waliwo abantu besobola dde nakusasula kati nga Mr. Josted simanyi oba waali, nti nze ono omwana we yaviirayo nali mmaze ebbanga lya mwaka mulamba nga sikola, ababbi bankuba nga banzijako essimu yange ne bantwala emulago ne banzija ne bannongoosa omutwe. So kati ogwo omwaka gwe namala nga sikola mba ngumalako bwe nti ntandika okuba ng'eyeeyiiya ate ono omwana anaavaayo. So kati abantu bo bulijjo bakimanyi Felisita mugagga ali mu famire ennungi naye ng'ekyamazima tosiiba na njala. Era Felisita kusomera okwabadde asomera nga negayirira bwegayirizi abba muyamba akole ebigezo wakiri baleme tuwa lipooti. So eryo essomero ndyebaza nnyo olw'okuba lyatuleka ne tusoma. So kati okusomera ku Kampala Parents nze gyendi kibadde nga kirooto, sirowoozanga nako nti Felisita asobola okutuuka eyo. Mu speech gy'okoze mbaddemu ekintu ekinkutteko n'ogamba nti wagwa mu babbi ne bakukuba ate omwana bwe yaviirayo. Briefly osobola okutubuulirako gundi bwe yali story yajja etya? Kati story eyo nali nze nkolera ku Cornerstone awo nga ku Busaafi. Nali nva ku mulimu saawa ndowooza nga bwezitiize nnyini mmanya okusaba Queen wabeera bize, abantu baba bize, jamu akutte so ga ye yankuba yanva amabega so agaba yankuba kyoba ki n'engweri. Kati nali nkutte smartphone yange ne bagitwala, nagenda okudda engulu nga ndi mulago ku kitanda. So ne bankebera sabuliidinga, so abasawo bali bangamba nabuliidinga internally ate nabuliidinga mu bwongo. So kati nga balina okunkolako operation mu bwongo. So ne tugenda ekiruddu ne banteeka simanyi mu sikaani biki musawo n'agamba ono omwana bw'aba waakubeerawo ng'agamba taata wange ono mutabani waba waakubeerawo wakumala ennaku ezi 3 ku nsi. So lwakuba ye mulago ebintu byali bya mitendera, olunaku olumu ne lugenda, olwokubiri ne lugenda. Kati ku olwo olwokusatu lwe nali nsemba era mazima ddala nali nfudde kubandi bagenda okunongoosa nga mmaze okuzirika. So nagenda okudda engulu nga bamaze okunkolako biki. Kati bwe bamala okunzijanjaba taata wange n'agamba omanyi tugende nkujjanjabire mu kyalo. Ogende Masaka? Ne ngenda ewaffe mu kyalo e Masaka. Sina Masaka Sembabule. Kambuuze nnyo nno Sembabule wala taata abe Sembabule mwogera naffe abeeruweero kakati kambuuze twogere ku bulamu. Taata agabirira ewaka agudde Kabenje, olina abaana bangambe bali babiri, tubuulire ku bulamu obwo. Obulamu bwali buzibu nnyo era nali nnyina okugenda mu kyalo nga taata wange bwe yansaba asobole okunnyambako. Ne ngenda mu kyalo era gye nalabira ne Felisita nti asobola okukola ekyo ky'akola. Kitegeeza abaana bonna famire n'owajetika n'ogitwala mu kyalo? Kati oli omulala abeera ne maama we, so oyo yabeera ne maama we, kati nga mbeera ne Felisita ne ngenda naye mu kyalo. Kati olw'okusoma wamukyusa amasomero oba yasitya okusoma yakusooka n'akuwummuza mpaka bwe wawona? Njukira ati yali asomera eno e Kampala, kati bwe yagenda mu kyalo n'asomera eyo. Ne tugenda mu ssomero ly'omu kyalo ne bamuwandiisa n'atandika okusomera eyo. Ekiziro kitya nti no Felisita asobola okuyimba? Ati nze nga bwe gambye nali muyimbi nga nyina ennyimba zange naye nga kale sibiteekamu nnyo maanyi. Kati bwe tugenda mu kyalo banzijanjabe, Felisita atandika oyimba ennyimba zange, ayimba ennyimba zange. Kati nga mwamanyi lirikisi z'ekikulu nga waliwo ebintu byesaagala akole eki ayimbe, ate nga byesaagala ayimbe nga byayagala ennyo okukola ki okuyimba. So ne mugamba ese ennyimba toziyimba? N'agamba dadi kati omanyi oba teyagala nnyimba ezo ennyimba mpandiikira olwange. Ne mugamba bannange njadde okuwandiikira kale nga sibye ndowooza nnyo ebintu bingi engeri gye ngenda obbabeezaawo, enju ngirese landiroodi atubanja ssente empitirivu. Kale nga wamma byo n'omwana n'agamba dadi mpandiikira. So ne ngamba kale nyamuwandiikirayo kavaasi kamu mweggyeko. Nga nkwata peni yange nga mpandiika kavaasi nga ngamba kuyimba luulu nga ayimba nga muwulira nga omwana bannaye nga waakabi naye ng'era nze nkoma ni wanaaba waakabi kati nze ngenda kukola kikuludde I have lost everything
sente zimpeddeko, ntunze ebintu byange eby'omunju byonna okusobola otaasa obulamu, kuba ekyo ekintu kyatwala sente nnyingi nga n'omulimu kwe gugendedde. Kati munnange omuntu muwa akantu, omuntu akapulakitisinga, kale nga muwulira ngamba kano akaana bannaye singa mbadde ne ssente naaleka promotinze nga kaakabi nga mpulira kaakabi. Naye nga ngamba kati essaawa kati ogwo omwaka bwe gwaggwaako, kuba twamalayo omwaka mulamba, kati omwaka bwe gwaggwaako ne mpulira nga nteredde, ne ngamba taata omanyi kangende mu kibuga, naye nze saabeera mu kyalo bafuukira badeni, ngende mu kyalo mbe ng'omusajja. Nangamba kale genda naye omwana muleke. Ne mugamba oyo omwana sobola muleka, ngenda naye tutobe entoba yonna gye tusobola, tujja kubeerawo. So kati ne tujja naye Fei jimpe oba ggwe toyagala enjala ennuma. Kwata nywa jja n'enkoko, tolina kye waalidde. Kati munnange ajagala kitono, tugende mu maaso. Kati munnange Felisita tujja. Kati nali nze ne strategy yakola ki? Nali nze ne strategy yakudduka mu nju, kuba landlord yali atubanjiza sente nnyingi nga tuli mu miliyoni emu nga n'ekitundu. Nga ngamba kangende Kampala ssaawa nga 8 ogw'ekiro nziruke, ngende mpangisa akayumba ka mitwalo nga 8 eyo mu Nkere zooni. Nga ye pulaani gye nzigiddeko. Kati munnaaye, kati eyamuntu yalinga nkolera ennyimba yalinga Fizzo, Dr. Fizzo oba omumanyi? Producer Fizzo. So kati Dr. Fizzo yalinga nkolera ennyimba, kati gw'omwaka gwe namalayo baali beegatta ne Jostede ne bapangisa enju ey'amaka. Kati ne baawulamu, Dr. Fizzo ng'akolera mu paati ne Jostede ng'akolera mu paati. Kati gye nagendanga ebiseera ebisinga nga tukomyewo, Dr. Fizzo nampaayo 2,000 ne tulya. Kyamazima ffe nga tusiiba na njala, oyo omwana bwe yanviirayo nga tusiiba njala, naye ng'abantu tebakola tebakitegeera. Naye munnaaye wiiki esooka, kati mu wiiki ey'okubiri nga tuvudde mu kyalo, Felisita ngamba dadi ogendawo? Ngenda wa Dr. Fizzo, nange ntwalaayo. Nemugamba eyitewo, nangamba dadi ntwala. Nemwambaza ne tugenda. Felisita ayinamu ekitone ekyokwambala n'anyuma, ne waba ayambadde ebintu nga si bya bbeeyi anyuma. Kati tugenda tutuuka bwe tuti ku maka ga Jostede awo kale ku studio, tusangayo paati ya Jostede bali mu kola rehearsals. Kati ebintu nga bivuga, n'ambuuza dadi eyo bakolerayo ki? Nemugamba eyo bakolerayo rehearsals. Nangamba ngendeyo ng'agenda. Kati Jostede nze yali mukwano gwange, kuba mu butuufu nga omanyi basereebu abo nga tebaagala nnyo okwemanyiza, naye nga nzija ne mubongako gye baleko ssebo, nengenda nenjogera ne Fizzo, naye nga Jostede mulaba abeerawo awo. Kati bwe kaagenda, kati nze kaŋŋamba bwe kaayimirira wali ku mulyango, ne bakayita ne bakagamba jangu eno mu rehearsal room. Kati waliyo omuwala receptionist wa Jostede, ndowooza yakalaba n'agamba nakana kanyumira obuyimba, kanyumira okuba akayimbi. N'akabuuza omanyi okuyimba? Ne kamugamba ye. N'akagamba kale tugende ebweru nsooke nkuyigirizeemu. Kati bwe bagenda ebweru akayigiza, n'akagamba kale gwe sooka onyimbiremu ky'omanyi. Kati ne kakuba eri raapu nnyo. N'agamba bannaayo n'omwana kati awo n'akayingiza munda n'abagamba ba Jostede ono omwana bannaaye waakabi. Kati Jostede n'agamba ayimbe mutuwulire. Kayimba Jostede n'agamba omwana waakabi. Kati awo embiranye ya Fresh Kid ne Felisita we yatandikira. Kyogamba Fresh Kid okuva kwa Fresh Kid tekulina we kwakuwalirizamu kugamba nti kandeeta omwana ono? Tewali. Nze kyenkugamba nti Felisita tetwamuleeta. Maze nga bwe nkunyonyodde nti twali tetulina na ssente, wabula Felisita ye emikisa gyamusanga busanzi. Okitegeera nti ebyo byonna byenzijja tewali yavaayo nga tawandiikiddwa luyimba nti oba tulina oluyimba lwe tupushinga, oba tulina vidiyo gye tufushinga. No, abantu batandika omumanya nga talina yadde na luyimba luli recorded. So abantu batandika otusaba ennyimba ze nga kyali tezirinawo. Okitegeera. So kati Jostede n'amubuuza ozze naani? Namugamba nze ze na dadi. Namugamba agenda omuyite. So kati Jostede we nga gwe taata wo n'omwana, namugamba nangamba buladi wange tomanyi ky'olina. Ngamba kale nze nga simanyi kibaddewo mu luumu, sikitegedde bulungi.
kati gandaba baganda ono omwana kyembadde nkugamba nti embiranya ya Fresh Kid yatandikirawo ng'abantu bagamba ono omwana asinga Fresh Kid ono omwana asinga Fresh Kid ate muwala bannaye omwana wakabi biki kati bye nasanga bali mu kwogera nga Josted ampise kati oyo omwana bwate bwe yatandika kati Josted ng'akwata vidiyo kale just bali bakutte clips nga bungi nabo bamukutte clips bungi kati Josted najjayo ka clip kamu n'akateeka ku page ye n'ateekako I'm here chilling with talented Felista just oba jokingire nga tali serious kati eyo clip eyo saamusaba oba yali tamumanyi naye nga nkale nze nga mumanyi naye nga ye tamumanyi ate saamugamba nti tuyamba otuteereyo ate saamugamba nti tuyamba otulicording nze nagenda okudda ewaka nga bangamba omwana we ali ku internet omwana wange ali ku internet ku ddiiro ngenda okukebera ndaba ali all over ngenda okukebera ku YouTube ndaba genda ku Instagram ngendako ku page za Josted nga ate kikabuka so kati omwana bwate bwe yatandika. Okay, embuzi ya Tata Fresh ya Felista mpanvu naye owulira otya nga tumaliriza okubanga Felista azze ku Kampala Parents? Mwana mpulira kya kale nabanga ekitali nawo naye nga weekiri eri gy'obadde tebakubanjayo ku kafiizi eri bamanja sente nnyingi bakwerabira obona nnyo kubanga ebbanga lyasoma nga tuvudde mu kyalo nze sente ze bammanja naye simanyi oba bansonyiwa oba tebansonyiwa simanyi era bajja kuba baliyita Making Citizen Primary School era essomero eyo ndyabazanya kubanga nagendayo nembagamba omanyi gwe okubanga omuntu tomulabangako najja nakugamba Headmaster nkwegayiridde nafuna obuzibu bwebuti ne bwebuti nyina omwana wange ali mu P4 nesinadde nezigula toilet paper kuba bagala requirements nazo sizirina emuga naye nyamba omwana wange asome embera egenda kutereera ttaamu ejja nangamba leeta kale requirements emuga Headmaster nkwe nazo sizirina nga kale gula uniform ne mga nazo sizirina era gundi yasooka oyo mwami yagikola divorce nga tali mu uniform sibwe kiri divorce olaba obutabana mubiri abanende babakiriza kali divorce yasola kuwa school fees zaabwe ate muli tali na mu uniform okitegeera kale bane katukute yemboozi ya Tata Felista atujja kubanga tweyongerayo same official subscribe to the channel atuberenga tetweyongera tovaawo